Inside Story Uganda, real source of political updates. Yetteeka ku bwetengereza Parliament lyeyisizza olunaku olwaleero. Honorable Baka Mugabi, ulidde okuva mu bateesa Mwami Rumushana akugamba nti kye mwayisizza tekiriiwo, it's empty, kikalu, given to already waliwo amateeka aga dressing bye mugamba bye mwagala okumalawo mu tteeka lino. Nze okusookera ddala njagala kweyanza ng'oggyeko abakoze etteeka Oweekitiibwa Medad n'ababaka kuba bamanyi ekirimu, naye kati naakafuna Abannayuganda babiri tebalikoze naye balimanyi bulungi. Asooka ye Rwomushana. Rwomushana mbadde simusuubira naye njagala kumweyanza nti akimanyi n'okukimanya nti even political parties n'ebibiina by'obufuzi nabyo mu tteeka litukoze olwaleero liri exempted. Bagamuyisizza mpewo. Anti that's why abuuziza kyova olaba abuuziza nti kati oba political parties tezirimu mwayisizza ki? Owookubiri y'omukulu Imam. Olwaleero Imam omulaba ali very relaxed, ali mu ddembe, talina pressure, yajja mu community Imam nga mukambwe nnyo kulwa ebyali bimunyiga byali bingi, naye olwaleero omulaba talina pressure, ekintu kye kyawedde, concern ze zaakoze ki? Zaakoleddwako. Naye ekibuuzo ekiriwo kiki kye twayisizza? Kuba kati Rwomushana agamba kirabika mutaka temuli kirimu. Kituufu mu exemptions mu bantu be twatadde mu tteeka nti bano etteeka teribakwatako n'ebibiina by'obufuzi mwebiri. Kuba twagambye kasita oba nga kibiina kyateekebwawo mu mateeka ga Uganda ate nga kuliko ne regulator nga political parties organizations zina regulator waazo IPOD n'ebirala, ne electoral commission ezirregulatinga ezo ziri out to take ku zino Financial Institutions Act n'ebirala. And NGOs. Ekitegeeza obanga wetegereza bulungi ne clause paragraph 5 of clause 2 buli omu ali wabweru, naye kati kiki ekikuleeta nte mu tteeka nte mwennyini weereetamu ng'okola ebyo etteeka byeganye mu kawairo namba 2 mulimu obuntuntu bwe twataddemu obuli mu tteeka. Ekyokulabirako okwetaba mu byobufuzi bya Uganda n'obitabangula naye nga obikolerwa ku lwoli eyakuwadde ssente omugwira. Okusoloza ssente n'okuzinoonya n'okuzikozesa n'okukuba enkiiko olw'okutabangula politics wa Uganda olwoli eyakuwa ssente omugwira. Okujja wano neweetaba mu byokukola policies za gavumenti, okuteekawo policy etamanyiddwa gavumenti ate n'ogimplementinga nga cabinet tetaddeeko ki ekinkumu, nga nayo byonna bikolera mu interest z'oli omugwira. Kati ekitegeeza n'Imam mu kasozi wano tumugyemu naye waabanga akola ebyo byenjogeddeko ate etteeka limukola ki? Limuzaayo. Political party ekikola etteeka limuzaayo. Niweebeera banka niweebeera omuntu kinoomu nga ggwe n'ofuna ssente okuva ebugwira nezijja wano n'ozikolesa mu activities ezirimu under 2.2 ate oba mwennyini weerese mu tteeka. Ekitegeeza nti singa omuntu yeewala namba 2.2 ebiri mu clause namba 2.2 n'abyewala tewajja kubeera agent of foreigner. Kisoboka okubeera mu Uganda nga tetulina agent of a foreigner. Kuba lwaki twalibadde na agent of a foreigner? Because agent of a foreigner yoyo ali wano mu Uganda naye nga ebiruubirirwa objectives ze za kutambuza birowoozo by'oli foreigner ate nga ziri adverse. Kuba foreigner singa aleeta ssente naye nga za kuyamba Uganda mu government policy, humanitarian assistance, ezo tezirina tabu. It is foreign influence ey'akabenje getulwanyisa, adverse foreign influence. So why should we have lwaki twalibadde ne foreign agent mu Uganda nga omulimu gwo gwa kutambuza ebyakabenje ebyomugwira mu Uganda? So singa tugobera tutu bulungi tetujja kubeera na foreign agent, tetujja kufuna muntu wadde omu agenza okwewandiisa nti nze ndi wano nzije kwewandiisa omulimu gwange gwa kufuna ssente kujja wano kupromotinga bisiyaga, nzize njagala kufuna ssente kujja wano kulwanyisa gavumenti evuyeeko Uganda etabanguke, nzize kwewandiisa ngenda kufuna ssente nemese immunization oba nemese amafuta gaffe getugenda okusima okuva mu ttaka. Teri agenda kwewandiisa. Lwaki wabaddewo agency y'okuyisa ebbago lino
wakati nga tulabye ne procedural objections ku floor ya parliament. Agency. What was the agency for? Agency sigimanyi kuba kati nze mbadde legislator era omukulu Sseggona akimanyi kasiteteeka bawalirese ffe tulinga conveyor belt kasitosuula ekintu kogwa omusipi ogutambuza ebintu kasitosuulako ekintu bwe kapap kiteekwa okugenda kati cabinet yaleeta etteeka n'erisoma kiki ekiddako speaker referral to committee olutuuka mu committee oteekwa okuyita enkiiko oluyita enkiiko oteekwa okukola report olukola report eteekwa okugenda so it's a conveyor belt kubali kuluvuganya gavumenti abamu abaga nti tebawereddwa na mwaganya birowoozo byabwe kubeeranga biwa that they were being down ne mu committee gyembadde mukubiriza ekyo nakiganye Oweekitiibwa Sseggona ajja kugamba twagezezaako okuwa ababaka ebiseera okuleeta endowooza zaabwe naye tezisobola kuggwayo teri akulimba Sseggona yekka omuwaka Sseggona yekka n'omuwa wiiki namba temumala but you must move forward kati woteekako n'oduulu kati woteekako oduulu n'oteekako n'abalala babadde nga 10 buli omu yeetaga wiiki namba you will never make law. In fact honorable Duru yatugambye nti wabadde ojjako n'emizindaalo nga mujjako emizindaalo gyabwe wali akafaananyi kaliko ogambye akasatuleti nze nabadde ntudde mu ntebe nga kyeya ye yannumbye era yantaasiza ye omugobaka Sseggona ye yantaasiza n'agamba kyamaani tuula akukube ng'otudde mu ntebe yo wakiri ye ayeza okunyaga akazindaalo akasuleeri Sseggona yafuuse kanyama yafuuse kanyama ali yataasiza so n'olwekyo twagezezaako ekisoboka nze mu kulaba kwange saawa zino kye tuliko okiraba kyakutegeera etteeka ligenda kukola litalino liringa eritaliiwo naye obuzibu obubaddewo era obwaleeta imaamu ono yaleeta n'atusomesa bintu ebirungi nnyo bikwatagana ku Islamic law. We've seen fears okuva mu bawakanyi bbago lino gaga nti ligenda to shrink civic space abantu okwogera eddembe lyabwe n'ebirala. How do you respond to those fears? Era omukulu Rwamushana yakimbuziza article 38 civic rights z'abantu etteeka ligamba nti kino ekintu kikwatagana ne foreign agent ayagala okutambuza ebirowoozo oba enkola ya foreigner against the interests of Uganda. Foreigner wabanga alese wano sente, for example tulina wano sente zijja wano for democratic governance, sente eziweebwa ebibiina ebyenjawulo ebya human rights, eziweebwa political parties for strengthening that is money that is different from this act. So esente bwe ziba zizze nga ziyamba abantu okubayamba mu civic engagements zaabwe, okutegeera amateeka, human rights zaabwe, that's a different money. The money which is prohibited or which is now regulated, zeze sente ezijja ng'omugaso gwazo gwa kutabangula in the interest of a foreigner. Naye civic space tetugikuteeko. The argument that there has been progressive shrinking of the civic space, that's one a different argument. Si akati. Okay. Wewanga civic space ebiseera bigenze egenda ekendeera ekyo ante mboozi yalunakula naye nga muline etteeka tewali tabu. Sente wezijjanga za kuyamba Bannayuganda okutegeera human rights, civic education n'ebirala ezo sente tezirina tabu. Well, tulde mbadde mukola wabaddewo amendments mu bbago lino eziwerako ababaka ba parliament ne ba stakeholders abaali batulidde original bill yes. Bafunye obudde obumala okwekenneenya the amended version of this bill n'okuteekamu input. Kati amateeka gatugamba 135 mulimu enyingo nga nnya mu 135 enyingo 135 4 I think 3 and 4 bill webezze eyaleeta bill eyo move oba private member oba government alina eddembe okujja n'akolamu amendment mu bill ye kikirizibwa. Yeah, the Minister for Internal Affairs came assisted by the Attorney General ne bakola amendments to the bill. Kati amendments ezo rules ezitugamba mukwata amendments ezo ne mukwata ne original bill ne muzigatta ne muziconsideringa mulundi gumu.
tekyetaagisa kuyita ba stakeholders balala kuba that is just a mere amendment which should be considered by the committee. If it is a fresh bill, if it is a bill endala, you need another certificate of financial implication and fresh consultations. That is one leg. The second leg to that question egamba ba stakeholders bajja nabatugamba mukyuse ebintu bino. Okay. Oba tebikyusiddwa reject. Okay. Oyambadde black suit nezija ne kugamba kyusa oyambale white. Nokyusa noyambala white. Ate nsobola okubuuza nti lwaki tewampise kumbulirako nti wayambadde white. Kuba batugamba tukyuse era ne bayita ne proposals ne tukyusa. Well, so proposals ze baaleta zonna zaali answered. There was no need to invite them back because we agreed with their proposals. Ekyokubiri mu rules of procedure kyali tekyetaagisa because this was not a fresh bill. The bill was just amended by the mover and you get those amendments, the original bill combine and consider both. You don't get it. Njagala genda Honorable Segona, but lwaki olowooza ne wano we tuli munda mu studios despite mwakola ennongoosereza mu bago lino ne muyisa still likyafuna okugaanibwa mu bantu? Oli kunze? Yes. Mbadde manyi Still, abantu abantu abalitegedde tebalinako tabu. So Honorable Segona talitegedde. No. Kati Honorable Rwomusha talitegedde. No, kati olaba Rwomusha n'agamba obwidde mwamaze bwaki. Talina not that he has a problem, but why did you waste all that time? Omukulu Segona, his issue, biggest issue gyagambye is that there are other institutions ezikola kyetukoze muki mu bill. Njagala kubuulira omukulu moderator nti this law singa abantu banagenda netusomesa abantu abantu bajja kulitegeera era bajja kulisiima. Saawa zino ekiriwo saawa zino as opposed to last week gokiraba otya pressure olowooza kati teekakanye Imam Kasozi tomulaba nga ali relaxed. Lwaki? Olwokuba kati pressure zisaze. Nakusuubiza dduwa gyensaba. Pressure zasaze. Bwekukwata eddwa bwekukwata. Singa obadde owulirako omukulu maama Matende Miria bw'abadde ayogera last week. Ne Imam ono n'omukulu Segona obusugu bw'abadde nabo wiiki eyo Munyonyi yabadde mukambwe nnyo naye kati omulaba ali relaxed. Lwaki? The law has, let us explain the law. Tuwulira abantu ekirimu bajja kukitegeera, they will accept the law. Because the biggest problem abadde mu kino ekintu, misinformation. Well, misinformation. Amawulire agakale buli. The original bill was bad news. It was bad. That's true. Okay, kati amendments ze mwakola mwazikola musinzira ku kiku bigambo byatone jeno bwe yajja mu kakiiko kamwe mwasinzira ku baluwa ya president. Amendments ze mwakola mu bill eri original. Twa receiving twafuna ba stakeholders abasuka 50. So you based on their proposals. Stakeholder alina views ennungi era nga zikola. Ekyokulabirako Imam Kasozi yajja n'agamba sente za zakati muzikwatako mutya. Yamenya sente ezifunibwa from outside to support the Islamic norms and practices. N'azimenya bulungi. So not only him but everyone, the Uganda Joint Christian Council came, NGOs came, kati collectively ebitongole ebyo byonna Attorney General yagenda okuleeta ebibye ng'olede twamaze dde okutegeera ekyokukola era singa Attorney General yali tazze era twali tugenda okukola etteeka eddungi naye kyatuyamba obulungi bwa Attorney General okujja buyamba ki nti temulwana nnyo kuba singa Attorney General alemera ku kiri kye yaleeta namwe ne muleeta kino naye yagenda okuleeta kye yaleeta ng'olede nga komiti tusazeewo nti kino kivaamu kabi ki kwe twolekedde ng'eggwanga singa ebbago lino liteekebwako mukono president okufuuka etteeka. Very good. Imam Kasozi ono alina ekintu kyeyanjigiriza naye alina nekyanjigiriza oba kyayogeddeko olwaleero yagamba nti bw'ogenda okusaavinga buffet eri gyesemba n'oteekayo ennyama y'ente nyimpi ekyo ekijjulo kyonna akirangirira nti kifu era tekikwatako waali wano gwe mba muwaayidde anaakubuulira nti muwaayidde
kunyonyola ennume enyimpi eriwo avoidance of doubt kati olunaku lumu bwe twali tukola etteeka ate era Imam Kasozi ndowooza wadde lw'omushana ono n'agamba nti byonna tibyemukoze bya bwereere. President Museveni yali ekkololo lumu okukungubagira General Tumwine, yali ayomba n'abo abaali basanyusa olw'okufa kwa Tumwine, n'agamba nti ab'entungamo bagamba nti okikoledde busa, nti okikoledde bwereere. Kati abantu ne baseka nnyo, ne mbuuza mukwano gwange gwe nali naye ku TV ne mugamba waayi ekyo kisesezza nnyo abantu, kirabika luganda olukusike. Bwe yagenda okukinnyinnyonnyola naga nti kyabadde abategeeza nti okikoledde bwereere nga ayise omukka nti kati oba okoze eki. Wakonkome yava ku muti n'agwa, bwe yagwa wansi yali alowooza amenyese, n'anyeenya omutwe bw'ati ekyo aga nkikoze simenyese. Abategeevu baramuga Wakonkome tolina kyokoze, ekikuganya okumenyeka kubeera nga tolina ki gumba, n'olwekyo tobadde tosobola kumenyeka. Kaakati bwe twali tukola etteeka lya Public Order Management Act, kati nsobola obyogera kubanga ekisooka Parliament ngifuluma mu wiiki emu, ndowooza tekyawera nakuwera. Ekyokubiri ne kino gyennyini kati kino kiwedde. I can tell you what has been classified can be declassified. Yeah. Ne tukaayana nnyo ku tteeka okutuusa lwe twafuluma balawyers basatu abalala sijja boogera kubanga sifunye lukusa lwabwe. Ne tubagamba nti akawaayiro ako ak'omunaana kamenya constitution, tetukikanirako nnyo ako tukagire ki tukaleke. Era olwamala odisayininga ne tugenda mu Constitutional Court ne lifa ne liggwawo. Kaakati bw'otunuulira clause 2 Mayimbaka Mugabijja abadde ayogerako ng'akaayana ne Charles Lwomushana. Egambye, for avoidance of doubt, this act applies to an agent of a foreigner who engages in any of the following activities through any means, including the use of digital platforms. Kakati bano babadde bakola beerabidde enjawulo wakati w'ekigambo for avoidance of doubt ne notwithstanding. Singa bakozesezza ekigambo notwithstanding any section in this law, ne balyoka bajja ku bino, ne bali abali exempted bandibadde babakomezzaawo mu tteeka. Without using that word, nga tebakozesezza kigambo notwithstanding, ne bakozesa for avoidance of doubt, kino kinnyonnyola nti ate mubeera n'okumusobosa nti agent wa foreigner akola bino wammanga yaba agudde mu tteeka lino, kubanga what you are dealing with, there is also subject there is a difference between notwithstanding and for avoidance of doubt. For avoidance of doubt is definition. Notwithstanding is subordination, that you are subordinating the other sections of this law, of this act, to this one. Yes. Lwomushana kyakugambye, and I'm happy nti Lwomushana alina kyamanyi ku mateeka, nti byonna biyinza okugamba nti mbikoze, naye nze abikoze nina immunity. Immunity eri luddawa mu application nti this law does not apply to me, ndi exempt. So tosobola kunvunaana kigambo kyonna kiri mu tteeka lino kubanga nze ndi exempted from its application. Kati ebyo bye balina yemu ku butego bwe baguddemu. Naye Lwomushana alina kyakugambye, enkola ya wano President Museveni tafaayo oba bwakuvunaana akusinga oba nedda, naye akozesa amaanyi ye n'akuggalira. Omupoliisi agenda okuvunaana bino teyeetaaga kumanya bino byekugambye notwithstanding for avoidance of doubt. No, omupoliisi abadde politicized, afuuse wa byabufuzi, kakookerwa oba kawaayiro ka byabufuzi, kakookerwa ka byabufuzi is an annexure of the ruling party.
o government mbuulira abantu waliwo omusirikale wa poliisi omu bwe nagenda okusisinkana ne mugasebo baŋŋambye oteekateeka okunziba akalulu si mukana akawedde kano tebaakanziba ti n'agamba akakosi kalinaako mutawaana akamuzeeyi yes naye akako gwe sikulinaako mutawaana toli mu bibalo byange ati omusirikale wa poliisi oyo bw'anaaba akwasa etteeka lino ye tajja kumanya kigambo notwithstanding tajja kumanya gwe ekikulu kya byonna bakulangidde ate n'ekirala njagala mutegeere bino twatandikawo ekitongole ekisinde just a pressure group FOC bwe twatandika netukola peaceful demonstration tugabe tetugenda kuyomba na muntu tetukuba muntu jinja we are walking to work nga tu demonstrating peacefully against emiwendo enkeera nyombi n'afulumya list na police baba mweteko ku declaring terrorist organization FOC najigatta ku list n'afulumya statutory instrument egamba nti kati olwo ekyo kibiina kyabatujju netugaa it's okay netuleeta netukyusa erinnya netugamba for God and my country for GC wamala okuteekawo for God and my country netutambula nyombi naddayo n'amendinga statutory instrument so Museveni tafaayo oba akuwangudde mu kooti but one the inconvenience gyakuteekako gwe nakukwata n'akuggalira it's called curtailment tukataili kati Besigye is curtailed naye tekuma ku ekyo nja kuwa ebyokulabirako nti kati Muwanga Kivumbi ali mu kkomera oba ali muwangula batali muwangula si nsonga abavubuka be bakwata ku byebugerere baabasiba emyaka 3 n'ekitundu bagenda okufuluma omu agenda okufuluma baamunona emulago nga bagenda mulongoosa 9 ku Lwokuna ng'omusango gutandika ku Mande bwe tutuuka mu kkooti oluvannyuma lw'okuleeta abajulizi omu ku bajulizi omujulizi omukulu nga yayagala mukazi we n'amufunyisa olubuto kakati ye mujulizi eyajja eventually ne ba withdrawing against him ne bagumujjako omusango ng'amazeeyo emyaka 3 n'ekitundu nga tufayirize bail applications 5 nga zonna bazigaana ne bamuta bwe bamala okumuta n'addeeko omulamuzi yababuuza naye omusajja ono gwe mwajja ku kitanda ng'agenda kulongoosebwa 9 kati singa yafa kakati ekyo kye njagala otegeere ku gavumenti y'ebibalo byayo byebala muno ekuddemu ebintu bingi nnyo bino bakamuga binaakugamba onwo nti gwe kasitwajja ne weeteeka mu bano si nsonga oba oli banka oba oli ki owulidde naye ani asalawo nti ddala neetaddemu nze gwolaba kati emyaka 17 ndi ku bail 17 years ensonga zebugerere before bugerere kwashagala kubajjukiza I don't care bugerere yali wa 29 si bugerere 27 bwe baatuwamba ne Katikkiro Mayiga ne Nambooze omwana wange webugulanda yali mu lubuto is 17 years bampa bail nakawa ne bwenzirayo bwe nti fayiro yo teriiyo naye nze bwe mbanga nzijuza nsaba visa ne bambuuza obanga nina omusango gwali gunsinze ne ngamba nedda ne bambuuza obanga nina any pending criminal case nga nze ndi mwesimbu nga nina okugamba yes ngulina bwe watabaawo provision egamba explain eyo visa sigigiraki sigifuna but they don't care. Okay, thank you. So options kati ze muyina mwabadde bawakanya ebbago lino kubanga kati oyina either kulwanako president atasaako mukono oba ogenda mu kooti nga musanzeewo mugaana singa mbadde nsobola nandigenze ne mujja mukulu ku ngobale togobeera agaye teeka lifu singa kuteekako n'enkya I don't care oba ateekako yamanyi mugenda mu kooti muwakanye tebanyi baabuuza Ssaabaminisita wa China mu mwaka gwa 1969 ne bamubuuza effects za Second World War eyali yaggwa mu 1945 n'agamba it is too early to tell
nga wayiseewo emyaka giba emeka egyo 24 naga mba mpapye okubuulira kiki ekiddako nze ntunudde n'amaaso gange abiri n'obwongo mulinzi asayininge nsome ku text empandiiko manyi nze nfulumyeyo ng'ebisigadde tebikyandya kubanga naggambye etteeka lyonnafu muligobe ne bagaana okuligoba kati ate mbeerewo nyongere okubayamba okulongoosaamu ne bino byekugamba mbibagambe omulabewo bw'aba akola ensobi tomutaataaganya lugero lw'abazungu when your enemy is making mistakes do not interfere. Okay. Good. Mwami Romushana, do you acknowledge nti waliwo legitimate concerns ku foreign influence government ga bwegamba? But foreign influence to do what? Bwaba Mukulu Museveni yafuna emundu ke bwa Gaddafi. He got guns against Obote. Kati rineteeka nti lyogenda okukozesa okugaana omuyekera okufuna emundu Luweero. Andoga ntogenda kukozesa the sovereignty bill nti Mukulu Museveni akufunye ng'oyina emundu then akolese sovereignty bill. Sovereignty bill basazeeko ku myaka okuva ku 20 ne bagissa ku 10. The law against terrorism it is death and what is death. Naye abantu tebabikola tebagenda. So katonoga nti agenda kulekawo the law against terrorism, the treason nebera atajje mulino on national security. So it doesn't make sense. You see, chairperson wa committee agambye 522. 522 it has criminalized political activity. Naga bwoba okola campaign londa kungu nze njerezya nengamba gwe wafunye sente gwakola campaign kuva from a foreigner, therefore you are an agent. Now it becomes a criminal offense. So it's merely listing crimes. Kati these crimes must be sanctioned by the DPP. Right? If they are sanctioned by the DPP, what you call those charges to be sanctioned by the DPP, singa system ekola, oko system tekola. But singe bade ekola, aba agenda ku sanctioning these charges under what act? So you cannot sanction these charges ayogeddeko under the Penal Code Act. You sanction them under this act. Under this babaji sayininze. But this act again exempts. So the only thing police trying okukola kutalaga nti you are an NGO or kutalaga that you are a political party, therefore that you are exempt. Choka futachitekawo DPP na sanctioning. Kat then no genda mu court no regulator as a defense. Okay. I will give you an example. I was arrested bankwata ngamba ku barometer. Kasa meme. During COVID, mu curfew. Kati bone bancharginga for kubera mu curfew. Of course, your reason yalindala but bakozesa kino. And try yagamba I'm putting you on defense. Gwe ekiroba dovaawa. Ngati banebo tochimanyi president yagambye media ekole. Nanga just chimanyi you bring your defense. So in other words, I had to go through a whole trial, then put on the defense, then in the end again you see, nalimba ku barometer and media is exempted. Okay, can you bring proof nti wali ku barometer? Can you bring proof nti president exempted you? And then we debated and brought witnesses, then finally, so the whole yebo yalinga creating offense. Yajicreating ku radio. So the only thing cheyetaga is like either disorderly ndozo wera kati bakwata abantu mu bizimbe babulida abantu babakute because batunda ebintu ebibbe oba bachipuruvinze you will be there. So they can take you, just inconvenience you and do what? And then do propaganda. Orabono is an agent and by the you media people.
ligenda kuba libayoola. With an agent yafunye sente nyingi nnyo ne bakuteekako ne zitaliiwo, and then finally then they corrupt the judicial system. You are convicted nakuteekako. Thank you. Nakuteekako billion ate n'okutunda ebibyo, because I don't know how even they will recover this money from the poor. Thank you. Barometer Kasalume. Did you put how to recover? Katuwumulemu katono chance tujje tweyogereyo.